إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله الأحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلوات الله وسلامه عليه. عباد الله، أوصي نفسي وإياكم بتقوى الله عز وجل والسمع والطاعة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. tumutendereza Allahu jalla jalaluhu, omulezi waffe, omulezi w'ebitonde byonna. La ilaha illahu, teriyo katonda atali katonda Allah subhanahu wa ta'ala. Yakola omulimu ogw'ebbeeyi ogw'okututonda, n'akola omulimu ogw'ebbeeyi ogw'okutulabirira, n'akola omulimu ogw'ebbeeyi ogw'otukuuma abalamu muffe, eyeebazibwa Allahu jalla jalaaluhu, nga n'abalwadde muffe, era Allah abajjuluddwa muffe olwaleero, era Allah subhanahu wa ta'ala ye nannyini bufuzi bw'eggulu omusanvu n'ensi omusanvu, nga bwe yagamba Allah subhanahu wa ta'ala, walillahi ma fi samawati wa ma fi al-ard, bya Allah byonna ebiri mu ggulu omusanvu ne mu nsi omusanvu. La ilaha illahu, tewaliyo mutonzi alabirira akyusakyusa embeera z'ebitonde okuggyako ye Allah subhanahu wa ta'ala. Allah waffe tabaraka wa ta'ala ali yekka bannamunigina, tosobola tomala kumugatta na kintu kirala olyoke ofune Allah subhanahu wa ta'ala. Ayimiridde yekka omulezi w'ebitonde, yayimirizaawo omulimu ogw'ekitiibwa ogw'okututonda, yekka rabbul alamin, n'ayimirizaawo omulimu ogw'ettendo ogw'okutulabirira. Yatugamba rabbul alamin nti wama bikum min ni'matin famin Allah, kyonna kyemulina mu byengera, kyonna kyemulina mu birungi, famin Allah, kiba kivudde eri Allah subhanahu wa ta'ala, oba kiva eri Allah, oba Allah tabaraka wa ta'ala yakituwa. Wama bikum min ni'matin famin Allah, byonna bye mulina mu birungi mu byengera biva eri Allah subhanahu wa ta'ala. Allah gana thumma, oluvannyuma lw'okubanga mbawadde ebirungi, olw'okubanga mbawadde essanyu, mbawadde abaana, mbawadde okusula obulungi, mbawadde ebidduka, mbawadde obufumbo, mbaliisizza. Singa Allah subhanahu wa ta'ala oluvannyuma lw'okubanga atuwadde byonna ebirungi bye tukakasa nti tewaliiwo yenna asobola bituwa atali Allah subhanahu wa ta'ala,
Allah agamba nti wamala okubanga abituwadde ebyengera bye ebyebbeeyi awatali asobola kubanga abitukolera atali Allah subhanahu wa ta'ala, singa atukwatamu n'atugezesa mu birungi bye yatuwa ebyo, yagamba nti ogenda olaba abantu nga balaajana Allah bataase rabbul alamin. Thumma idha kashafa dhurra ankum, Allah ganti ate bwe mmala obajjirawo akabi akabadde kabatuulidde akabazitooweredde, idha fariqun minkum birabbihim yushrikun, ogenda olaba nga abamu mummwe mukutte omulezi wammwe mumugattako ebintu ebirala. So baganda bange abalungi ab'ebitiibwa, oyo gwe twogerako ye Allahu tabaraka wa ta'ala, omutonzi waffe, omutonzi wa buli kimu, atulabirira kyonna kyowulira mu bulamu nga wandikyagadde nga tokirina, gwosaanidde era gwoteekeddwa okukisaba ye Allahu tabaraka wa ta'ala, kubanga amawanika g'ebirungi byonna hatta n'ebizibu emisiiba, amawanika gaabyo gali mu mikono gya Allah subhanahu wa ta'ala. Tewaliwo kyonna kyoyinza kufuna nga Allah subhanahu wa ta'ala si yakikuwadde oba nga si yakikwagaliza. Nawekyo baganda bange abalungi ab'ebitiibwa, mukama waffe Allahu jalla jalaaluhu tumuwe ekifo ekyenkizo mu buwangaazi bwaffe, tumatize emitima gyaffe, tetulinayo mutonzi mutuufu wa kusinza atulabirira atali Allahu tabaraka wa ta'ala. Abantu basinza emiti, bagisuubiramu okubawa abaana, okubawa obugagga, okubanoonyeza emirimu, okubawa enzaalo. Waliwo abasinza amayinja, abasinza abalongo, waliwo abasinza obuwangwa bwabwe. Allahu akbar. Ebbanga eriisera kuba nti otudde wala, njala njogere nga nkulaba nabye nkujjukirirako. Ebbanga eriise tonotono, abalimu bagendako mu kyalo eyo okukola daawa, kusomesa abantu obusiraamu, falhamdulillah. Naye bani nsaba Allah atusaasire, era Allah bawadde kukyengera nga mubifuba byaffe tuli bamativu n'ekyengera ekyokuba nga tuli basiraamu, nga tuwulira muli nga kitumalira, falhamdulillah. Okimanyi nti abantu bangi basiraamu tusaala nabo, wetuuka okusiiba tusiiba nabo, mukola hijja bebamu kubaleetawo jjaamu nga bagamba nti tukomye kwene enamba, nga bo bennyini gye bayita enamba, ate nga basazeewo, ate nga kyekituufu nti batwala basiraamu bokka, naye nga oleeta measures entuufu eza omusiraamu yaani. Oyinza okwesanga nga mu swala tetwandyenyigiriza, mu hijja tebandiganyinagana nti enamba yemala, mu kutoola zaka tebandibonyabonyena kunoonya kyenji nti sente zize nnyingi, kubanga abantu abasinga basiraamu mu mbeera mwe baagalira. Singa obusiraamu bujja ne bwogera nabo nga bwogera ne bwogera in an opposite way ku kye babadde baagala, ogenda obbalaba nga bava mu mbeera. Musiraamu yagenda okusomesa, falhamdulillah, olwatuuka eyo basooka muwa amateeka, munnange muzze naye bino wammanga temubikoonako. Ekisookera ddala ovuma abantu buwangwa. Omanyi abantu kyenewunya ku bantu nti bw'obeera obasomesa nti Allah yagamba, Musiraamu tagenda takola shiriki, omusiraamu tabba, omusiraamu tayenda, omusiraamu nga oyogedde ku kintu ng'omugambye Allah yagamba nga tomuvumye, muli afiiringa nga gwa muvuma.
era waba ahandolinga ensonga eyo agamba lwaki mutuvuma. Musiraamu bwe yayogera ebigambo bye byali ebirungi fa alhamdulillah. Ati wonna omusiraamu tayabya lumbe, omusiraamu taziza nti ono omukyala tuli bakika kimu. Omusiraamu nannyonnyola omusiraamu. Allahu akbar. Wallahi Juma namba yakyankalanye ng'egoberera ebigambo ebyali mu ddalasa. Imaamu agamba nti abantu bwe batyo abavuma abantu abagana abantu okwabya ennyimbe zaabwe temuddamu okubaleetanga wano. Allahu akbar. Abasaazi bagamba nti Imaamu kwekyo tukwawukanyeeko, lwaki ogaana abantu okujja osomesa? Ffe tubadde tukusaba bw'abanga yasomye aya na hadithi naawe byoba otusomera otugambe yasomye aya bweti naye waliwo neeno aya bweti egamba twabye ennyimbe, waliwo eno hadithi egamba nti omubaka alayhi salatu wassalaamu yamala okuziika sahaba gundi oba mukyala we ne bayisawo ennaku 40 ne balombawo edduwaawo. Imaamu ekibanga togenda kwogerawo ebityo, abantu mbaleke basomese ffe tuyige. Subhanallah. Nsaba Allah tabaraka wa taala bawadde obusiraamu abutukuumire, batannabuwa tusaba Allah jalla jalaaluhu abawa obusiraamu, kubanga kwe kuwona baganda bange tusaala nga wetusooberera wetwabye ennyimbe. Naye omusiraamu tayabya lumbe, omusiraamu tayabya lumbe. Eyo enkola ya buwangwa fa alhamdulillah, kuba nabaddeko ne ku mukutu ogumwawo ku mikutu egya midiya kwabaddeko omukyala kanti nze nyiigira omuntu yenna agobaganya abantu ku byobuwangwa byabwe, n'ogamba omuntu yabya lumbe lwa taatawo, lumbe lwa maamawo, nabiri bye muwambagatanya na buli buwangwa bulala. Ffe tuli baganda fa alhamdulillah, tuli baganda naffe, naye ffe tuli basiraamu. Obusiraamu tebulina kyebweguya bwonna ku kintu kyonna. Allah subhanahu wa ta'ala atuwa obusiraamu nga bujjuvu, emikolo gyonna, obulamu bwonna omuntu Allah bwe yamuteekerateekera yabumuteera mu busiraamu. Ffe tuziikanga Allah bwe yagamba, so singa obuwangwa bwe bugamba. Naye tumala okuziika tuhandolinga embeera ya baada dafin, oluvannyuma lw'okuziika tugihandolinga nga Allah bwe yagamba, so singa obuwangwa bwe bwagamba. Kubanga obuwangwa fa alhamdulillah tubiinako omugaso nga tukyali wano balamu, ogubeeranga nagwo nga weeguli. Otherwise omugaso gwonna ogugenda tutaasa wano ku duniya ne ku akhira guli mu kubeera basiraamu, abasiraamu abannamaddala. Nga toli musiraamu ate agamba sirya mamba. Musiraamu yayogedde ekigambo imaamu, nsaba Allah tutaase bayimaamu aboononefu nga bayimiriddewo n'amagulu abiri, ng'enayimiridde mu ddiini enayimiridde mu shiriki, alaganga omunaddiini ate wajja n'asavinga ng'omushiriku. Imaamu n'abuuza olya ekikere? Kanti kikere sikirya. Gw'olya ekovu? Ekovu sirirya. Olya esiriŋŋanyi? Esiriŋŋanyi sigirya. Nagamba nange mamba sigirya. Inga wotalya kikere nange sirya mamba. La, totusiriwaza. Ono ekyamugana okulya ekikere ye mu buwangwa bwe embeera gye yakuliramu tebalya kikere. Ayi kakyenyinyala. Kyandibanga abasawo bagamba kirwaza. Wabanga kikkirizibwa yalabika takirya buli nga ye, naye nga talina nzikiriza egamba bw'otalya kikere, bw'olya ekikere okankana. Ate gwe atubuzaabuza munange sirya mamba, ekigaana okulya emmamba ogitya nti wennaagirya nja kankana. Fahatha shirkun billah, okwo kugattako Allah n'ebintu ebirala. Baganda bange basiraamu, omuntu omusiraamu bw'aba ayingira mu ddiini eno agamba, omuntu waba asiramuka agamba la ilaha illa Allah, tewaliyo era nga weetabeerangayo nga ne gyetugenda mu maaso teribaayo, kisinzibwa nga kyekisinga gy'oli mu bulamu bwo okuggyako Allahu subhanahu wa ta'ala. Eyo shahada esazaamu sisitimu zonna
ezikontrolinga obulamu bw'omwana Adamu n'asigazaawo sisitimu zaava wa Allah tabaraka wa taala. Tosobola kubeera na bakatonda babiri n'oba n'emirembe. Ono Katonda agambye toyabya lumbe, ono agambye ojja kulwabya. Bw'oba oli musiraamu wannamaddala ogenda va ku lumbe. Bw'oba oli oba oli ne munnabyabuwangwa omutuufu olina okuva ku busiraamu. Bw'oba oyagala tambuza bibiri fahatha nifaq, obwo bunnaafuusi bwennyini ng'osaavinga abalwanyisa eddiini ate ng'osaavinga eddiini era ogenda tutoka mu maaso ga Allah nga tolina gw'obanja. So baganda bange basiraamu, oba kifaanana kitya oba embeera ekuyisa etya fahatha ilaika, ekyo kiri gy'oli. Naye yenna anaabeera omusiraamu yeesamba sisitimu zonna eziwakanya eddiini ya Allah subhanahu wa ta'ala. Fe bwe tuba tuwasa abakyala tetuwasa mukyala kusinziira ku buwangwa bwaffe. Mu Allah bye yatugaana rabbul alamin yatulaga nze nabatondera ebika n'amawanga n'atuwa nsonga ki tumanyagane. Ezo sisitimu za Allah n'agamba abasinga ekitiibwa eri Allah atqaakum, yabasinga okutya Allah. So si ye muganda, si ye munyankole, si ye mutoolo. Omubaka alayhi salatu wassalamu yagamba ensonga nnya za mujahiriya z'abantu abatategeera ddiini. Mukyo yagamba okwewaanira mu bika nti ffe ng'ab'ekika gundi tekirina valiyu, ekirina valiyu kubanga tuli basiraamu. Nawekyo baganda bange abakkiriza, ya ayuha alladhina amanu, abange mmwe abakkiriza, udkhulu fi silimi kaffa, muyingire tuyingire mu busiraamu tuggweremu. Wala tattabi'u khutuwati shaitan, tetugoberera bukubokubo bwa shayatin bwe ziteekawo okutujjako Allah tabaraka wa taala. Ogenda kuwasa muno mukyala wa kika kimu, omukazi gw'oleese muziro gwa maamawo, ate tosobola ebbanga litukoledde obuwangwa nga twegendeza okuwasa abakyala ab'emiziro gy'abannyaffe. Abakulira obuwangwa batuwadde empeera ki? Fe Allah yatugamba rabbul alamin atusasula si Muhammad alayhi salatu wassalam, si imaamu. Fe empeera zaffe ziri eri Allah tabaraka wa taala, era tusaala essala kusiimisa Allah, tusiiba Ramadani kusiimisa Allah, agenda tuwa empeera. Kati woobanga okoze obuwangwa buno obutereeza bulungi mu kifaananyi ekyokuba nti ate bujeemedde Allah, ani akusasula? N'abamu nno beeyita baganda. Amanyi abaganda basinga sayansi w'obuwangwa, abamu beeyita baganda nga sina baganda. Kajanja bamuwa ekifo afunamu ssente, kati ayogera alwanirira kasente kali. Olaba omuntu ng'ayogerera obuwangwa ogolaba musajja wa Kabaka omanya afuna ssente z'ettaka, abba ku bantu ssente, ayogera nnyo sekiboobo. Balina bye bafunamu, balwanirira migaso egyo. Ate ffe tulwanirira ddiini ya wakitiibwa Allah. Twagala tusinkane Allah nga tuli basiraamu. Twagala Allah waffe tumusinkane rabbul alamin nga yatusiima. Tetulina kyetwetaaga ku muntu yenna kutusiima, kubanga tolina kyolina. Oli miskini wakajja mu duniya wano, waliko ekiseera nga otambula na bukunyango n'abira kabalaza. Kati Allah akuvumbyevumbyemu ofunye office mweyogerera olubuto otakulira eri, olaba oli w'amaanyi nnyo. Byonna Allah yabituwa nga bigezo. Allah akwadde platform oyogera bakuwulira, n'osalawo okozese platform eyo ate kutembeeya bushiriku. Ffe tujja kukozesa platform zizonna kutembeeya mazima. Tosobola kuba musiraamu ng'oyabye ennyimbe. Basiraamu muve mu nnyimbe. Okwabya olumbe bikolwa bya kishiriku, si nkola ya mubaka Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allah ffe tumwegayirira ebbanga lyonna rabbul alamin asse ebyengera bye n'emirembe ku mubaka Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama. Allah gwe yatuma gye tuli nga rahmatan lil alamin, nga kyakusaasira eri ebitonde byonna. Omuntu yenna Allah gwawa one n'agoberera omubaka Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama, two n'abeeranga mu mutima kimumalira, talinamu shakka yonna okubanga omubaka alayhi salatu wassalam ye nabbi we. Allahu akbar. Allah amuwa ebirabo. Sokera ddala Allah amwagala. Ekyokubiri Allah n'amusonyiwa amazambi kulwakwagala nagoberera mubaka Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baganda bange,
mu byolina okusaba Allah bye nnina omusaba tusaba Allah atuwe iman wa taqwa Allah atuwe obukkiriza oba nnamaddala era Allah atuwe okumutya rabbul alamin tusaba Allah atuwe obukkiriza oba nnamaddala era Allah atuwe okumutya rabbul alamin kubanga abantu Allah be yawa obukkiriza mu suratu al-anfal sura ya 8 ku ntandikwa yaayo Allah subhanahu wa ta'ala yatenda abakkiriza Allahu almusta'an ala ma tasifun yagamba Allah subhanahu wa ta'ala innamal mu'minuna amazima ddala abakkiriza Allah subhanahu wa ta'ala abakkiriza obukkiriza tumanyi buyina empagi mukaaga naye mu bufunze ezo abayina ezo empagi omukaaga mu nzikiriza yaabwe Allah bayogerako rabbul alamin alladhina bebo idha dhukira Allahu nga bwe babanga bajjukidde Allah subhanahu wa ta'ala wajilat qulubuhum ng'emitima gyabwe gibaceekeera wa idha tuliyat alayhim ayatihi nga singa basomerwa amateeka ga Allah nti Allah yagamba zadatuhum imana nga amateeka ga Allah gabongera bukkiriza imani zongera kulinnya jukira iman erinnya bitaa erinnya nagondera Allah subhanahu wa ta'ala buli lwosala essala buli lwosaddaaka buli lwosiiba buli lwoyisa obulungi abakadde buli lwokola Allah bye yakulagira imani yo ng'esituka ate buli lwewebagajja maasi amazambi ng'obukkiriza obukendeera Allah atenda abakkiriza n'agamba nti abakkiriza idha tuliyat alayhim ayatihi bwe babeera basomeddwa amateeka ga Allah subhanahu wa ta'ala ayatuhu amateeka ga Allah subhanahu wa ta'ala zadatuhum imana obukkiriza bwabwe nga bweyongera era Allah yagamba subhanahu wa ta'ala wa ala rabbihim yatawakkalun abakkiriza abo boolaba bo beesiga Allah subhanahu wa ta'ala ebimu ku bitondo by'abakkiriza bwe babagamba nti Allah yagamba bagonda bwe babasomera amateeka ga Allah gennyini ago gabongera okubanga beesiga Allah subhanahu wa ta'ala leero mbadde ku media omulamwa gwaffe gwe tutambulirako olwaleero tugenda kutandika okwogera sinzira ku kitabo kye tutambuliramu ekya kitabul iman tugenda kwogera kukkiriza bamalayika ba Allah subhanahu wa ta'ala biidhnillahi tabaraka wa ta'ala naye ensonga gyensanze leero yendeetedde okugenda mu bigambo bino saba Allah abitugondeze mbadde ntambulatambula ku mikutu emigatta abantu egyo nensangako omukyala wallahi abadde ayambadde bulungi ng'omukyala omusiraamu era nga bw'omuwuliriza nga teweetegese olowooza nti ayogera nga bw'ayambadde naye nga bw'omwekkaanya obulungi ayambadde ng'omusiraamu naye ng'ayogerera ddala ng'atali musiraamu subhanallah nsaba Allah njukiza ebigambo byayogedde nga bw'abyogedde nemikubikyamya agambye oba yagamba oba agambye nze mpulidde leero agambye nti siringa avumirira oba alumbagana omuntu yenna naye njagala muntegeere bulungi bwe bibanga bikyamyekyamye fa alhamdulillah si Qur'an ate si sunna kyenoonya makulu gabadde mu bigambo ebyo n'agamba naye baseeka ababuulira abaami baffe mukyuseemu muyina embuuliro embi etuviiriddeko n'okwonoona amaka gaffe n'agamba nti siwakanya nti Allah yasse etteeka mu Qur'an erigamba okuwasa abakyala 2 3 4 oba omukyala omu si kyenvumirira era etteeka eryo nkakasa nti lyakka ku mbaka nabi Muhammad sallallahu alayhi wasallam naye kyenjagala abo wali mu mutegeere nti etteeka we lyakkira
ensi kati ekoze eki ekyusi. Allahu akbar walillahi alhamdu. Bw'owuliriza ebigambo bye nga teweetegese ogamba masha Allah, naye bw'obiwuliriza nga w'obi analyzinga owulirira ddala sheitaani ennene etudde mu ntegera y'omukyala. Ate nga bangi mu bakyala hatta n'abaami ku mateeka ga Allah agatali gamu bagakubako ekifuba, balabe engeri y'okugakyusaamu. Kino tekikyasoboka, kino tekikyakola. That is bakireta mu luzungu nga bagala okwogera mu byemabega, bakwogera batya mu luzungu. Buli nnaku gobeera okedde ku ssomero otuula mabega benede bakwogeramu dotikomu ate obozze mu maaso waliwo kyebakozesa otegeeza emabega. Analogo, that is analog. Allahu akbar. N'agamba nti ffe bakitaffe bawasanga abakyala, nawasa abakyala bana, naye one ng'ali ku ttaka ddene, abaana tebasoma, emmere ya bwereere. Kati muleese enjigiriza ey'ebiseera biri, mugirese mu biseera nga ennyumba za kupangisa, emmere ya kugula, abaana amasomero, baseeka mukyuseemu, mugenda kutta amaka g'abantu. Allahu akbar. Ozo omuntu bw'ayogera sitera kalubirizibwa byayogedde kuba that is one head. Ngenda mu comments. Naye abakyala bannyinaffe, bakyala baffe, abanga okwagala kw'emitima tekubasubye ebirungi bya Allah subhanahu wa ta'ala. Ntera okugamba bakyala bange n'abakyala bennako access nti mu bigezo Allah bye yaleetera abakyala mu bulamu bw'ensi eno yabagezesa n'abasajja okuwasa abakyala abalala, era tewali mukyala akiinako obusobozi Allah asaasire basaasire. Era bangi bagenda kufuna n'ebizibu Allah oluusi n'abamwejja n'agenda dibamma ku lwa musajja kuwasa mukyala mulala, kuba ava ne mu maka agage mwafumba aye n'agenda afumba muga munne, omuleetedde ennyaanya ate agamba yo linga muwadde butungulu, afumba mu makaaga ate agage tafumbira namu ddala. Ebirowoozo bibeera eri, asaana okusimbayo kamera eri ng'ewuwe tewali kamera naye ng'ekamera eri eri buli kigweri nga wanaatiikinga ogenda okudda okanya konkona ngoloza abamu bafudde mu nnyumba nga mwe bali balamu naye nga ofuna ebibonerezo ku kye wakoze emisana. Kati Allah yagezesa abakyala ate wallahi bangi ekigeze kye bakigwa. Ntera okugamba abakyala osobola okukolesa obujja mu ngeri yonna, gukola buli kyoyagala. Titewalabye omukyala emukono eyasse abaana babbaawe babiri, rediyo zammwe tezikyalaga bifaananyi. Omukyala yakutte abaana babba babiri n'abatta, ate si babba nti step children, abaana be bennyini be yazaala mu musajja we yategedde nti yawasiza omukazi omulala, abaana babiri n'abatta, aye nasigalawo ng'atudde. Yatuze batuge butuzi. Laba omwana bw'alaaja n'obulumi nga maama yatuga naye nga maama alaga mwana bulumi, lwaki taata yawasizza omukyalo omulala? Subhanallah. Kati ye atali mukkiriza ekyasobola okukikola kuba ayagala ku exercise nga busungu bw'alina, then ate abakkiriza. Kubanga oba ogenze mu byafaayo, maama Aisha radhiyallahu anha yali nnamba emu mu bujja ndowooza mu umma eno, naye talina kikolobero kya mulipootingibwako nti yagenda n'akwata mujja we namuyira asidi. La, baakolanga obubadibadi era ng'obw'abantu obutalekeka, naye baasigalanga bamanyi nti Allah waffe waali. Naye abakyala bannaye abasiraamu wallahi temufaanana abakyala abatali basiraamu, tukimanyi mulumwa. That's why we advise noga omusajja oba ogenda wasa omukyala omulala beera mugezi ekimala, okkirizibwa n'obutagamba mukyala wo nti ngenda wasa, kubanga oli yatuga baano nayinza tugamu ggwe. Abali batugamba nti enkola ey'okugamba omukyala buli katikitiki ndeeta nno munno gwedda mu kuseka naye ajja tiyala mu lukuubo ndoza wanaasula, bakitugaana kuba gwe oyogedde ogenze tomanyi kyomulekedde. Ayinza okukuwalanira emyaka 2 mu maaso
era kati ffe abalina babiri basatu tetumanyira bayinza noba tebakyatwagala ate bombi ekizibu bombi aba tebakwagala ate ng'ate bakwagala era womuwulira nga wakwogerako nga towulira ogamba nange siddaka sinaganjira asidi ate bwotadda byayogera nti bane kanyangu enzira ewaka balina ekizibu Allah kyeyabaleetera mu bulamu kigezo kinene awo oyagala kitegeera nti kinene kyegezeeko ogulewo oluggi agambe ngenze ng'agenze wa director waba nagenze wa nsaba Allah atusaasire omukyala agamba nti n'olw'ensonga eyo mubufunze bw'ebigambo bye abasajja mukyuse mu nsomesa mulekerawo gamba abasajja baseka mukyuse mu nsomesa nga bwagamba mulekerawo gamba abaami baffe okuwasa abakyala 2 3 4 yagasenoga ati n'olema n'okuzaala abaana bewandizadde nga weeraliikirira nti ate we naazaala nono naazaala abaana bagenda bba bangi ebyetaago Allahu akbar walillahi alhamdu yagamba Allah subhanahu wa ta'ala nti ebitendo byabakkiriza ebimu ku bitendo byabwe oba basomera nti Allah yagamba aya za Allah zibongera imaani nakatituufu mbadde njagala kino nate Allah wabanga yagambye nasala mafuta nati kantwale kya Allah mu maaso ekyokubiri obwesige bwabakkiriza buli mu Allah tebuli mu bitonde wano wengambira abasiraamu abatinkiza n'okuwasa abakyala abatali basiraamu ate mmwe muli bubi ono yabyogedde yabadde n'akakaaya eyabyogedde yabadde ayogera nakootinga ne aya za Qur'an ng'alaga nti munaddiini musiraamu ayinza n'obba abyogera ng'ava na mu ssala oba ng'agenda kusaala ate watyanga si musiraamu watyanga si musiraamu era oyo yassa abaana emukono teyabadde na musiraamu oleeta ebitakwatagana ebibiri katubuuza bw'aba atali musiraamu akirwanisa lwakuba nti ye kale kyeyabwe tekikkiriza then ate omusiraamu why do you go beyond the limits baganda bange director ani yabagamba nti gwolabirira abaana bo mwalimu wange njagala ku aya eri mu suratu Isra'i etugamba nti nahnu narzuquhum wa iyyakum gw'omwali mu Qur'ani ampe aya ani yakugamba nti gwolabirira abaana ani yagamba nti gwe weerabirira abanga ani yakulimba nti gwe kenyini osobola okweyimirizaawo lwaki ofiisi etali yammwe mugiyingirira yakoze statement bannanga abantu amubalabanga abasiraamu naye nga bakafiiri wallahi babi nnyo yefuula ayogera ku lw'obulumi naye ng'alwanyisa fundamentals za busiraamu era mu comments omukyala yamugambye yekka gwe nalabyeko comments zabadde mu 933 nalabyeko omukyala omu eyagambye nti mukyala gwe weesiimye ekikwogeza lwakuba nti oli mufumbo linda kola olinonya ku musajja nga gwali ebweru olimanya obulumi kino nkiyimirirako conceptagazi following tusaa kumbulya following what are you following followingako biki ticking ondaga ticking liking what are you liking olaba osobola osomesa omusomo guno ne gubeerako abagulabye 1,000 oba guliko 100,000 viewers ng'ofunyemu omuntu ogu abitegedde kati issue eri ku muntu ogu emitwalo 9,9 oba 9,9 bonna is nothing butuma nga twogera bino ebigambo ffe twagala Allah tusiima yayina empeera no following likes comments buli wokomentinga nti ogira ekitwe ku akawunti yange mba nkubanja ekigambo ogira ekitwe nze comments zonna nzaagala abagamba nti mashallah Allah atunyweze nzaagala abagamba nti ogira ekitwe njagala kubanga nkubanja bino byenjogera sogera byange ate si byajjajja njogera bya rabbul alamin omukyala yamugambye nti mukazi wattu oyogera ebintu ebyo lwakuba olabye oli mufumbo nze ndabye ku bakyala nze newaffe nakirabako mu famire mu kaseera ak'okuwasa omukyala omulala nga bazza kuwammwe
famire yonna erwana lwaki akuzzaako asooka azimbe mukyalina mu muzigo omwana ali ku university school fees famire egamba tebaleeta wabanga owaabwe yali mu maka wabanga owaabwe yayingira mu maka bakuŋŋaanya abawalimu abalungi abatatya kukyayibwa abanyonnyola obulungi bw'okukwasa omukazi owokubiri owaabwe ayingire bw'ayingira nga baleeta namba 3 ne baleeta omuwalimu omulala atya okukyayibwa annyonnyole obubi obw'okuwasa abakazi abangi ng'ate toli mugagga kweyatuuse n'okunnyo amanyi abantu abamu mwasoma oluzungu ne mwagala mwete oluzungu mu ddiini naye buli setimenti gy'ofulumyako linda lwonayimirira mu maaso ga Allah owasa abakazi bangi olete obwenkanya olete eno mukene neno mukene mbolo obwenkanya tunadya mukene paka ddi gwanya gambye nti buli alina omukazi omu alya nnyama abalina omukazi omu temuliwo wano olwo n'abatalina yadde ng'alya wa maama we ye kennyini tasobola kweriisa ate alya wa nnyina gwani yagamba nti bw'oba n'omukazi omu then that it means kunywa mata kulya nkoko kulya mpuuta kuvuga mmotoka ani yabigamba Allah gati wama bikum buli kyonna kyemulina min ni'matin famin Allah mubyengera biva eri Allah subhanahu wa ta'ala bino Allah yabigaba yagabira abatini yagabira abangi izo nteekateeka za Allah era abasiraamu abali wano bw'obanga Allah akwadde obusobozi obuwasa abakyala babiri abakyala basatu abakyala bana obusobozi bwa mirundi ebiri obusobozi obwa ssente ng'osobola obbawo ekyokulya ng'osobola obbeera nabo mu maka ne batalaajana buli azaamaani buva gy'oli mugende muwasa abakyala abalala mufiirizza abaana b'obusiraamu obufumbo olw'okwesiba ku mukyalo omu olumutuuse ewakana ne okuwa amateeka gwe wamuleeta gwe wazimba ennyumba n'omuleeta bayita waliwo n'ekirala bandiba abatuufu abamu lwaki muzimbanga ennyumba ne musonda ssente n'omukyala gwe tomanyi nti gwe olina osuza omukyala gwe olina okumuliisa gwe olina okumwambaza gwe tokimanyi lwaki ogenda ogula poloti ne mugatta ssente n'ogenda ozimba ennyumba ne mugatta ssente n'ogenda owerera omwana ne mugatta ssente kati omukyala apimamu nga naye ebyokola byakola n'agatojja kunzizaako bw'oba omuleeta va wano tambula ogende ate gavumenti yaffe obwenkanya bwagibula egamba omusajja vaawo ng'ogenda okola ebirala ono asigale mu maka awasizeemu nga bw'ayagala n'ogamba amaka gange n'owagala n'omukazi ogwo ng'oyenda ku bakazi 9 you are having 10 nze nina 2 nina 3 nga bahalaali g'oyina 9 nga bamalaaya ani yaga subhanallah nsaba Allah atusiramule atwogondere amateeka ge okulya ennyama n'okulya enkoko si puroguramu zaffe era n'abagagga balina ebikomera abanene balina sente ku za akawunti nga Allah yabagaana yennyini okulya ennyama yabagaana okunywa amata yabagaana okulya enkoko nga sente azirina ezo puroguramu za Allah nva ku nsonga eyo bannyinaffe abasiraamu mumanye we mukoma luli Allah yabamma ebituuti midiya nebawaawo okwogerera naye buli kyoyogera ogenda kigabako accountability bameka abakyalo omukyalo oyo yeyita omusiraamu bawaganyazza nga begatta ku kikunga ekigamba teri kutuzzaako eyo entegera si ya busiraamu nze nkiddiŋŋana mukyala wange waali taliiwo okuwasa abakyala 2 3 4 eyo puroguramu ya Allah si ya bitonde era omusajja okugamba mukyalawo nti ndeeta omulala akajanjako gwe genda owasa omukyala omuleete omugambe ne wiiki siriiwo oba osobola okuyimirira nga nze bwenyimirira mugambe siriiwo nawasizza munno ennaku zino 7 ngenze tukkiriza tteeka lya Allah otherwise mugambe ngenze mu safaari ate bw'okyogera ate seekayigiriza abantu okulimba ku bulimba bwe mulina byonna bye mulimba nze mbagamba seeka byokwogera bikuweddeko oyigiriza abasajja baffe kulimba yagenda kuleeta teyamala kulimba n'ennyumba kwe yali apangisa yagamba nga yiye bwewamanya nti yali akulimba wanoba so Allah tabaraka wa taala ab'ebitiibwa
yatugamba rabbul alamin nti eno seka nkusabye aya neto wajimpadde wampadde Kurani namba jango jinda genzi sijira injirabi barakallahu fik. Allah agamba ti wala taqtulu auladakum, temutanga abaana bammwe, temutanga abaana bammwe nga mubatta khashyata imlaqa, nga mutya okubalabirira, mutya obwavu, mweralikira tunabeera okutta n'abaana. Yagamba Allah subhanahu wa ta'ala nahnu narzuquhum, fe tulabirira abo abaana, wa iyyakum namwe abeewaana waana fe tubalabirira. Allah yatulabirira rabbul alamin. Allah tonda tuli mu mbuto z'abanyaffe n'atussaako amaaso abiri. Ani wano ku final seat ey'amaaso gaalina? Allah atuwa amagulu abiri. Byonna ebintu Allah abikola. Abagagga balina amagulu abiri, abanaku balina amagulu abiri. Etewunyisa eriyo omunaku ng'alina amagulu abiri nga malamu, ng'eriyo omugagga alina amagulu abiri nga tava mu ddwaliro ganona mu mazzi. Izo programu za rabbul alamin. Baganda bange basiraamu, mwawukane ku batali basiraamu. Eyo entegeera ey'okugenda nga bavumirira system eziri mu Quran. Bw'aba avumirira taleeta aya nti aya gyennenya, alaga ebizibu ebiri mu nkozesa aya eyo, neyeetamya abantu ekya Allah ng'abazza ku kya shayitaani. Kino nkiyimirirako nga kirinako obukakafu. Allah yennyini eyagamba nti mbakkiriza okuwasa abakyala babiri, okuwasa abakyala basatu, okuwasa abana. Yali alina ekinene kyaziyiza n'agamba kale mugende muwasi. Omukyala yenna ali mu dalusu eno oba alina wooli wootulabira ng'omwami we alina omukyala ogu, njogera bino nga Allah ye mujulizi kubanga yamanyi n'ebyama. Ennamba ekuyambako nnene osinga kyolowooza, okujjako Allah bye yasaasira. Nkiddamu bwabeera okibanga tulina abasajja 10 abalina omukyala omu, abasajja 9 to maintain that one wife, benda abasajja 9 benzi okukuma omukyala omu. Omusajja omu 1% yayimiridde ku mazima naga nti ayi Allah kangume n'omukyala wange ono. Gwewerabidde nti abakyala mutuleka mu game nga ffe twagala game nga mumuvuddemu. You go out of the game every month for 7 days. Out of the game. You cannot go every day, every week. You cannot do it. Ate ffe Allah yatukola wobanga oli mulamu, you can go every after minute. Because that is 1 week normally, 10 days. Ate emyezi 2 egy'okuzaala waba wa lukindo, emyezi 3 egy'okuzaala. Singa Allah gwakuba aleekaana agamba nti teri kutuzzaako wewekwasa economy, singa Allah gerera ekirwadde nga you can visit your husband once every after 3 months. Biki bye muzanyirako? Abatali basiraamu beerijja kati omukyala omu monogame genda obuze bugingo weesiba empingufu. Allah abitugaana. Bw'owasa omukyala alina okukimanya akadde konna alina okudda ewaabwe, tewamugamba webigaana okutambula obulungi. Allah yatuwa talaaka ng'agenda. Bwebigaana okutambula obulungi Allah yawa abakyala okutweyambulula kati wayinta haji ngende ng'agenda. Allah yatukkiriza okubazzaako abakyala abalala mu ddiini y'abatali basiraamu. Bw'oba onaawasa namba 2 ono namba emu oyina mumuta olete namba 2. Ate wallahi abasajja bo babi ne bwoleta namba 2 mu bitabo byabwe, ono owookubiri aba mwenzi oba omwendako bwenzi. Bamanya omukyalo ogu ne bakuba ekyereere ekigamba mu bulungi ne mu bubi. Mu busiraamu tekiriiyo. Ffe tuwangaala ekingatta wakati wange n'omukyala love, care, ibaada.
ekigatta ne muganda omusaayi ne bwakola ebyenkana wa Allah gati yunga oluganda omukyala ekimugatta mu kasolya kamu nebba love care ibada Allah yagamba tuwa min ayatihi mubiraga nti Allah jali an khalaqa lakum min anfusikum azwaja kukwati Allah yabatondera nga jamu mweke nyini nabajiramu abakyala Allah nakwata abaami n'abakyala kati omukyala wange omu mu kitanda owokubiri kangulumira laba mairozi ne Allah naga nti kati ngatta kangulumira ku kalaji nga Allah akozesa mawadda kwagalana wa rahma na kusasirigana olunaku lwe mumanya nti biweddewo temukyeyagala temukyesasira wallahi billahi alaikum kuba kwawukana era omukyalo mutangana ne muyisanganya ate mugandawo temusobola kutangana ne bomuyitako era omukyalo ekibasigaza muyina enkolagana nga mwazaala abaana wabanga tewalina baana bakanya kulumiza nti owayi nvaaku so baganda bange basiramu fe Allah yakola obusiramu nabujjuza omukyala muwangaala awaka naafuna ekimbe nga bambi tasobola kuwona naye nga ate abadde mukwano gwo abadde akusaasira abadde akuwa ne ku ssente ze abadde akulumirirwa ng'alina empisa alina ebitende ebirala ebirungi Qur'ani fegamba nti omugoba kati omugoba agenda wani muleke mu maka ge n'abaana be you get a second wife very simple jangu balabengako bawe ekyokulya oba osobola okusula n'ennaku ze zimulekere sigala ng'omwaka yaleme kuggwawo kuba ajja nakufa nga tanatuuka you get a second wife kati gojja ku muzindaalo oyogera mu njogera lyavunanyizibwa gwe kyovumira fe alhamdulillah oyagala baawo wamufunza onyiga ne Allah waaliteeka ensasagge wakati w'omukyalo nebba ali mmanya lwaki Allah yagamba wasa abakyala babiri kuba wali mubenjogera nabo abasinga abolimu okuwasa omukyalo owokubiri etera kuba na meeting wakati we na mukyala naga naye nkubuulire okolera Masaka omalayo emyezi ebiri siri mukakafu kukyobeerako madde nkusaba oteekeyo omuki wallahi omukyala alimu amagezi omukyala akwagaliza okuva mu dunya nga Allah akusiimye omukyala akugamba nti nze nkubuulire tondaganga mukazi wo tomulya malaya nze wakiri oyenda nga towasizza nawe noyimirira mbanoga kati nno omukyale wange ku ebyo mukambwe yangamba oba oyenda towasa kati aya musomanga zaki buli lunaku minal jinnati wannas alladhi yuwaswisu fi sudurin nas sura namba etajireeta kujisomanga buli saranga ewedde buli kumatanga ozukuse ng'ogenda okwebaka eyo sura ennyonnyola nti waliwo ekintu ekijja mu mutima gw'omuntu ng'abadde muntu mulamu ng'ate Allah nga buli kyakola gamba Allah yagamba omubaka yagamba shaitani neyingirawo neyimirira mu muntu omulala nakwesimba mu maaso ng'olaba ng'omuntu yaliwo ng'ejjini liyimiridde mu maaso go ne ligamba adi esimu yo ndaa buli ssaawa 2 evuga ani oyo kata mbuulira sina buzibu kale ekituufu nawasa wawasa kale nayasama wawasa nakuzoganya paka lwe mwawukana bwe mumala okwawukana bamugamba banne nti owaayi muno wamukola otya omukazi yagenda nti namuwalabula n'ebyapa nemuga ngenda nabyokya namugoba namala kakasa n'ennyumba nkalu nti naye nno gamba wamuwangula n'abakazi baaliko babalinga babiri nti ayende wakiri era namugamba oba oyenda n'oyenda ku 10 neyinza kati n'omusajja yeewana nti yenze yanzikiriza okuba kwenda kotalina buzibu niwamulaba mu motoka tanyega naye kumugamba omukazi wange watabukira hatha shaitan eyo ibirisi allain enkolimire
minal jinnati wannas. Olwo Allah aleese obukakafu nti yayogera kituufu eri abantu abalimu amajinni. Omuntu yenna akulagira okukola ekyennyume ky'eddiini fahatha shaitan. Era singa abakyala bakimanyi, oyo omukyala yabadde ku midiya nga akaka avumirira Allah kyeyata, wallahi eyo shaitan ekoola abantu okubajja ku kya Allah ebazze ku kya shaitan. Njagala mutegeere bino abasiraamu abampuliriza mu kino ekiseera, si buli ekiri mu Qur'an tukyagala. Njagala muntegeere bulungi, si buli Allah kyeyayogera nti ffe abakikola tukyagala. Ani wano atamwenya ng'asiibulukuka? Wanika omukono ate abasiiba mando bakono babeera bamanyidde n'okusiiba. Wanji Yasiini enjala ekuluma nnyo bw'osibuka n'osanyuka. Yasiini agamba nti enjala engeri gy'eba emulumye nnyo kati ye kyavaamu enya wasiibulukukira. Buli muntu yenna waba asiibuluka wallahi embeera zikyuka, afuna essanyu. Lwaki aba asanyuka? Kyabaddeko kibadde kibabu. Tetuze kusaala wano wallahi singa tufuna omwalimu gwe twesiga nga tumwesiga nti oyo Sudaisi nti ye woko haramu nti ye nasoma hadithi ne bagyekkaanya bonna banne gati hadithi ntuufu. Kyomubaka yagamba alayhi salatu wassalamu mu 2022 mu mwezi gw'omwenda mu mwezi gw'ekumi dwe mukomosaala ishai ne magaribi musigaze swala satu. Wallahi ogenda okulaba nga imama avo basaza nga atema ayinza n'otema dansi kati imama atozina nti owayi alhamdulillah tusaale swala si lwakuba nti kyetwagala, lwakuba Allah kyeyatulagira. Gomanyi nali nsomesa bano abayizi nimagamba nti mu jjana teriiyo kufuna uzu kobo teri kusaala shei teri na kusoma Qur'an shei nga bawulire they are released bafunire basiza. Kati tolowooza nti eno eddiini ogenda kukola mu byoyagala era kyaleetera abayisirayiri obuzibu. Allah natukana babuuza afatu'minuna biba'dhil kitabi wa takfuruna biba'dh, mukkirizaako ebimu mu Qur'ani ne muwakanya ebirala. Nze neewunya abakyala. Wulira aya eno aya eno sura Nisaa sura y'abakyala. Allah ali ayogera nnyo ku nsonga zaabwe naye olwokuba nti abantu si benkanya. Al insan omuntu innahu kana zaluman jahula, okuva edda nedda mulyaza amaanyi. Ekyokubiri jahula, mubuyabuya. Ku lwaki ogaana okuwasa abakazi babiri ozadde abawala bana neiba wazadde abalenzi babiri kuliko omu omuli w'amayirungi owokubiri munywanjaga, eyo famire nebasala yonna flat. Kati ate nze nzadde basatu ntaballa abaana baffe bonna bafule balungi. Abasatu kuliko omu awasizza amangu, kuliko babiri beefudde nga fakedo baagala kumala kunyeenya. Saballa atasaba abaana bange ekitendo ekyo kitendo kibi. Musajja mukulu olya wa maamawo, stagfirullah, musajja mukulu okunkona taata nduddeyo ku mulimu naye musigaddemu kawunga bakayisa wansi w'oluggi olimbwa. Subhanallah. Kakati omusajja awasizza ku kyalo kyonna aliko omu, abawala bana, oli basatu, oli mukaaga, bagenda wa nakano kakulu. Buli lwe musibira abawala abatuuse okufumbirwa ebweru, puresha ebeera nnene ku basajja bammwe, kubanga kayina n'obudde obwekuba ekizigo gw'oli mu kuyonsa. Bekizigo nayita kuwa boda olekera akawoowo agamba Allah alinsaasirye yatugana akawomba ne kankeekube n'amuyitako bw'ati. Ezo boda zisomera abantu mu makubo abamu baba balobye kagamba njavaayo ebweru basaaga. Era abasajja abamu okuwasa namba bbiri wabawo pressure mwana akuute ekigere noga tikino yakava mu lubuto nti akuuse ekikuute akolusanyiza omutuuse wakano kati gwe yakuutanga ekigere tinatuuko njagazaaki nga yabyerabira nadda. Kaakati buli wosibasibawo oluggi ebweru pressure ebeera nnene. Saba Allah tutaasa eno aya bane Allah alina sayansi mu Qur'an. Sekashirafu Allah mubedde yagamba wa in khiftum wembanga mutidde alla tuqsitu fil yatama, temujja kwenkanya eriba mulekwa
fankihu kale muwase ma taba lakum minan nisa bemwagadde mbakyala abakulungidde bwembanga muwasa mathna tandikira ku babiri obenjala ekuluma nnyo wa thulatha kale wasa basatu obanga owulira tojja kutereera waruba gwategedde omugaso gw'abakyala wasana bana otebenkere fa in khiftum bw'oba oli mutiitiizi nga bakuliza ku kyoka kyagonja alla taadilu toli mwenkanya osule nnaku ttaano nosule lumu fawahidatan ddayo emabega eri osimbe okulayini y'abanna batandika okuwasa wasa omukyalo omu awo ma malakat aimanukum kale mugendanga mu ntalo ne mufunayo abakyala abawambe wasa egyo emivumba twala egyo dhalika adna alla taulu bwe bwenkanya Allah bwatwagaza eno aya abakyala ebaluma babula giyuza mu Qur'an naye wulira bane Allah yawukana bane Allah mukwano gwe watutonda otumanyi rabbul alamin nkusaba otongera okutegeera laba aya eddako wano mu maaso banne kanjisome wa atun nisaa sadaqatihinna nihila muwa abakyala amahale gaabwe wulira soko wulire aya eno Allah gati wa atun nisaa sadaqatihinna nihila fa in tabna lakum an shay'in minhu nafsa fakuluhu hani'an mari'a. Allah mukwano oli munene. Allah agamba basajja mwemba manyi bw'obanga ogenda wasa omukyala yenna wa atun nisaa sadaqatihinna nihila mawa amahale gaabwe fa in tibna lakum an shay'in minhu singa omukyala ono akwata ku mahale gakakadde g'omuwadde najjako emitwalo 10 naga nti baagala kyabo nti mafuta muneega tuweddeko teekamu haji nze nagamba najja kukuyamba haji nakuwayo 10 Allah gati fakuluhu mkwate 10 olirye tolina buzibu bwonna falhamdulillah wabanga yakikuwadde nga sigwa okimuba ebyo oba mukalubiriza Allah naga tabaraka wa taala mukimekete wallahi buli mukazi gwogenda owasa kapaati kasinga onyumira ku mbaga ye kamahale amahale mwagamba sente mmeka miliyoni 2 ajati nsalirako nina kakadde muli mutima amwenya ani era akuwadde kakadde ne taatawo yazikuwanga mu school fees naye era azikuwaddeko nti kwata ye 10 genda olyemu ekintu ono gwosaba kakadde wamukoledde ki era muli mutima olwo omuwala gwe twakima nengamba subhanallah wabatalimu jinni waliwo ejinni wano yasaba amahali gesijja kwogera wasagala mugole amanye nti mbitambuza yasaba amahali wallahi omuwala yagaana okukendeeza ku mahali n'agamba taata wegaba gaganye bagende nga subhanallah nembuuza omulenzi omuwala wadde mumanyi tumanyiganye nemugamba baba akulabidde mulabire nedda ssebo tumanyiganye era twateeseza era kuva luli yagaana nam subhanallah mahale amahale tutandikawo sunna naam Allahu akbar zayagala subhanallah anti wulira tata ali atugambye oli yasaba amahale gabutonzizangako bakyala baffe bannyinaffe ne bawala baffe tosabanga amahale ago tegaliiyo mu busiraamu era bw'olobanga n'ogasaba kasita omwami ava ku ndagaano eyo tobanja kubanga kino kyoyagala akolere kiri bweru w'amateeka gaki ga busiraamu kubanga takuzzaako singa ensonga zijja ng'ateeka okuzzaako osabanga amahale agalina value oba omusajja wo ng'alina ssente akulambuza ne ku bifo byalina poloti 10 mugabe mpaaka emu akulaze ku akawunti anako miliyoni 3 kwagenda okukwasa mugamba mahali ndale miliyoni 4 sinzira ku etiye bwaba musajja wo mumanyi atunda mboga ku gaali nga n'oluusi mmwe muzirye wammwe anti akyakwogereza
mumusinga okulya nembogeezo kati tafuna munyo sente afuna mukwano osobola omugamba njagala amahalo omutwalo gumu 10 tokendeza de 10 era nga boolaba omugaga watole miliyoni ananga mahali wallahi nomavu bwanoonya omutwalo twanoonya ku mahale Yasini omukazi n'alema Yasini yangamba nawe mitwalo egi amahale bamusaba mitwalo egi simanyi wamala n'ogaweza la ilaha illallah Yasini agamba amahale emitwalo 5 sente zalema omukazi akyali waabwe kati amahale kyovola nti eriyo ebintu ebimu nga biri confidential amahale agawasa neibawo tegakunobyanga nti nze bampa matono bawo geri akola ki yeri asobola ate kati oluusi kati nze wenawasiza nga nfuna omusaala emitwalo 7 nga ye salale gwenfuna waliwo nali nfuna 5 si 12 13 nga nfuna emitwalo 12 omwezi kati amahalo yina kunsaba mmeka kati zino essaawa ate wembanga mpasa ate kati zebansabanga nfuna 12 sizibalina okunsaba kati amahale ga neighbor tegakunobyanga ge bakuwa ge gaali worth ebiseera ebyo kati director atugambye oli yasaba amahale omutwalo gwa $, Allahu akbar ne begayirira amateeka agafuga okwegayirira ne gaggwayo ne bayingira sunna buli gwekizitowako yayingira sola. Allahu akbar oze nomubuuza osala swala akyendi salatu mahali swala ekkakanya ku mahale omukyala yagaana olekosaaga naye kyenonya kiriwa okimanyi nti wegatajja omukolo tegutambula olwokuba mwazze kuwasa muganoonya buli wamu omukazi aveeyo nga aya mwe bayimiridde bawaga eyagissa mu Qur'an yennyini yasamu aya egamba mbakkiriza mmwe abazze okuwasa ono w'amahale gano muwase 2 3 4 eno egamba wasa bagikyawa ey'amahale tebagijja ku mumwa tewampa na mahale gange nkubanja n'amahale seeka kikkirizibwa omusajja okubanga teyakuwa mahale go ng'ate muli bafumbo ebibuuzo aya zivaamu ebibuuzo ebyo zennyini zirinanaganye ne aya wallahi eramula nti omusajja akkirizibwa okuwasa abakazi 2 wallahi Allah wabanga ayina kyayogedde muleke ayina ensonga lumu ati nonkyogera nti zimu confidentials kankireke Allah nsaba mpeemu obulungi Allah tabaraka wa taala okimanyi nti zino aya zennyini mwe muli aya egamba lirijali nasibun mimma taraka alwalidani wal aqrabun walinnisa nasibun mimma taraka alwalidani wal aqrabun. Eno aya yagenda okukayasanga enneeyisa y'abantu bakwatanga emaali yonna ng'omugenzi wagirese ne bagigabira baana balenzi abawala tebabawanga. Allah olw'obwenkanya bwe n'agamba abawala balina omugabo n'abalenzi nge balina omugabo ate wansi n'agamba faridatan min Allah ekyo nze nakiteekawo balina okufuna omugabo nabo balina okufuna omugabo ng'abasajja bwe kiri. Allah ye yataasa ku bakyala abo abakyala boolaba mu biseera bya jahiliya eno Qur'an gye balaba ng'embi gye bali baali tebalya nkoko nga tebalya magi nga tebalya mmamba oba tebanywanga n'amata nga abayaaye baali bagaana. Allah n'abiyingiramu n'abagamba nze nabatonda omusajja alina okusika omusajja nga bwali enkoko n'anywa amata n'alya amagi n'omukyala kiri halaali gyali. Omukyala gwendabye omu ku media agambye tuminza va ku byabuwangwa kugenda ku madiini obuwangwa bwe bubeera nga bugaba emaali y'omugenzi omwana omu asikidde emaali omusika wa kitammwe yaba nannyini maali. Allah yebaleleeta busiraamu nze nandibiganye kubanga si ye gwe yanzaala era obuwangwa bwe bulaba bulina ebwatuka ne butomera
njagala ombuulire mukyala wa kojjaawo mu Buganda bamuyita batya? Simanyi obimanyi? Gwe lindako banno bagenda kwogera. Bamuyita batya? Mukyala kojjaawo. Omuyita mukyala kojja. Gwe leka gwe beera ne munno mubeerawo ku byammwe. Aba mukyala kojja amma bamuyita batya? Ndendako. Ogamba bamuyita batya? Aba mukazi wo. Agwe sirika. Aba mukyala wo. Waliwo ebintu bye baalukanga mu kalica ne bibasobako ne babiwumulizaawo. Muka kojjaawo abeera atya mukyalawo? Oba otegeeza ki? Bw'ogenda mu Quran mu layini Allah gye yakubamu sita naga temulinnyangamu layini eva maamawo tokwatayo. Kiri nti maama ava wano nokombya. Kati ate tuzze mu buwangwa tolumbye nnyo nawala nno, olumbye ku mukakojjaawo ate mukyalawo. Kakati gwokimanyi nti obuwangwa bwe bwagabanga emmaali bwawanga mwana mulenzi asise omukulu, abasigadde mwenna abalenzi n'abawala namwandu mulina gamba musika munna. Ate omusika muganda wammwe lwasikidde tata wammwe afuuka tata wammwe, n'ekyo nakyo nakigaana. Ekyo nakyo nakigaana. Nga bwe mbadde nkuyita nti swayibu, bwe nkuyita swayibu. Bwe mbadde nkuyita baba swayibu, baba swayibu fakati. Sina kuyita tata. What do you mean? Abaana muyita muganda wammwe asise taata, abawala n'abalenzi. Baganda ba kitammwe bayita omwana waabwe ono omwana wa muganda waabwe waba abadde mukulu waabwe bamuyita mukulu waabwe kubanga bakakasiza ddala yeye. Ate awo kamuzi nti ate maama w'omusika asigala amuyita maama. Lwaki mutusiriwaza? Mbadde naye abamuyita mukyala. Keka vidiyo akaali ku midiya okwo abantu nebavumirako omuvubuka naye nze saamuvuma era saamunyiigira. Yagamba munnyambeko ku muka taata wange, maama wange anzaala, baganda bange bampita taata, buli ajja mpita mwami wa wano. Maama yekka yakyagaanye okumpa hakki yange kubanga atampita mwana, nze ndi taata. Maama ngoba mu kisenge. Ekituufu kye yali asaba kyakivve, naye ate okusinziira ku buwangwa yali abanja ensonga. Kaakati Allah kyagamba ffe tugoberere obuwangwa newankubadde nga baali tebategeera abaabitegeka. Wa idha qila lahum, bw'obagamba ittabi'u ma anzala Allah, mugoberere ebya Allah. Allah agambye bino bigamba bakyala bannyinaffe, bawala baffe, bannyaffe, bamaama baffe, bakyala baffe, mbibagamba nti Allah asizza fe abasiraamu akkiriza mu maka gaffe okubaamu poligame, nti omwami wo alina abaana egundi, alina omukyala egundi, nti we tukuŋŋaana n'omwami wange tuli abakyala basatu, tuli abaana baffe bali 18. Ffe mu busiraamu kimanyibwa mbatali basiraamu azaala abaana 4 nga wano manyika abaana 2, bwafa ne banjula abaana 38, ne banjula bannamwandu 9. Bagamba nti abo bo tebali buzibu. Era ono omukyala ekimuzimbya naga nti babeereyo, nze kasita mu kiraamo nze ndimu. Zimba n'emmaali eyo naye magezi goyina ge matini, kubanga nga bw'osikidde emmaali ya bbaawo naye bagenda gisikira, ogenda bireka. Ate the ultimate return is to Allah, odda wa Allah. Byonna obireka wano. Kati beera mugezi, leka kola kya Allah. Allah agamba bw'obagamba mugoberere ebya Allah, qalu bal, bagamba natabi'u, fe tugoberera ma alfaina alayhi abaana, bye twasanga batata baffe nga bakola. Omugamba Allah agamba fe tugoberera ffe bya buwangwa. Nedda mwabaagala ennyo ebyobuwangwa, awolanagana ne Quran. Obatuuka kugaba emmaali ya kitaawo tosemberanga, bagambe nze ndi muganda omwana omu atasika. Kubanga abaganda ekyabagandisanga okuwa abawala emmaali, omuwala gye yafumbirwa gy'abeera.
bwe munaamuwa ekibanja wano agenda tuoli omusajja kive mu boolugave kiyingire embenjovu emaali egenda beesaasaanyi n'agamba nti temukwate emaali yammwe ogiwa omuwala. Era omuwala bamuwanko buntuntu awo gomesi ya maama bw'abajereganga Allah n'ayimirira mu nsonga z'abakyala n'abawa emaali yaabwe. Wallahi Allah mukwano gwabwe yabaagala n'abateekateeka nga banafu n'abawa ebintu yabawa tourist attractions bakiyita Allah yabateekateeka nga banafu tebatera kuba namaanyi mangi ne mu performance zonna kasita abasajja bayingira mu nsonga batera obutaperforminga nnyo nga basajja batera so si nti kiteekwa batera naye Allah yabawa ebintu ng'ate be bakontrolinga abasajja mu nsi yonna. Kino ekintu nkyewuunya. Era abasajja abataabe bagezi mugenda kwoza ebintu mbimale mu dduloowa naye sirwakwa nti mukwano nga kiragiro. Nze gubeera mukwano mbyoza n'engoye nzooza lwakwa nti sisobola kwoza nenge kukuba kwoza ngoye nsobola okuzooza nesobola kwoza naturally okuba kwoza bintu nsobola obyoza lwakwa nti obudde lusitira kubeerawo. Byonna ebyawaka nsobola obikola nga nnoonya mpeera mu maaso ga Allah naye kibi nnyo okuba nga obikola nga order from wakati kuba si waggulu era si wansi. Omukyala akutegedde wakati awo agambye nti njagala ompulirize bulungi ovaawa nva ku muzikiti mu jamaa sawa 3 leero Sulaimani yasaazizza wanvuya yasama ebintu 2 wali gwe ebyo tobyozanga baamu amagezi leka kuswala ogenda gamba otya Allah ng'omusinkanye omubaka ayogera ebigambo tewabitegeera la yadkhulul jannata tagenda koma ku jjana ani addayo ekisajja muuko kiri awo kibaaba omukyala agaddewo n'ensumuza bituddeko amugamba maama kanfulume baziina siri wala tula wali n'atula munadda ku bulaadi subhanallah Allah gwangerera walhamdulillah n'omumpa tokola bulaadi just magezi gotakola ki ate gwe wabitandiikiriza gwe wabitankuula olunaku lumu day 1 ye gwe wasizza. Era munno mugambe lw'omusanga nga ayera lujja ate ng'omwana akaba musitule gwe kennyini nga si oda obyendera bitegerekeka omusanze agorola ate waliwo akonkona genda oggulewo wayiga okusiimuula okusobola ye abadde akyayoza ngoye gwe siimula eddiiro mulina abagenyi bajja ku 2 ng'obikola fulire eyo yali nkola ya mubaka nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama ng'ayamba ku bakyala be emirimu gy'awaka ng'abayamba naye okubeera awaka nga oli important man nga bana basajja betusaba wirubaalo nga muli ku muzikiti nomugamba nti director mbadde munensaba ku wirubaalo naye abazimbye enkyanga nti mashallah weeri empya weeri terina buzibu inshallah sigenda kukola n'ojja zonna n'akapiki vum vum mama gundi director gyali mwali muvudde naye ku muzikiti namugamba gezo yasamegu taliimu mbadde mugambe mbe ku wirubaalo angambye eri mu store wirubaalo ki eya bbulu abasajja bamanyiira agikuwadde ssebo teriiwo sigwe mu nyumba mwali ate bino mbibagamba omukyala yenna akikola olaba nga oli w'amaanyi alhamdulillah era nga wakuba ekintu wakiggusa awaka omusajja tafuguma nze n'abasajja mbamanyi physically nga wano mu public batujojobya naye nga wadde eka newokuba esimu tagikwata oluusi omukyala n'agikwata n'omutolera salaamu n'asirika salaamu 3 walekum salaamu kikiseeka essaawa toziraba kanti mbali njagala kwa Abdulaziz taliiwo ti esimu ya Abdulaziz nga weeriya olitudde lisirise sisona Abdulaziz tugamba Abdulaziz ng'erinnya
ng'atunulira mukyala bw'ati tatemya alinze kimuwaavira ku ssimu kyekiddako ng'omusajja ate yatudde yakati kyekiddako. Amaka amatuufu omukyala yabuuza kyekiddako ate tukusaba omwami tokizzangako ge maka maki abagamba nti oba agenda kuninnya naye woovanga wali mu busungu bwo oyitako muyita ogenda ofune wuzu osalira akazo bbiri omugamba emmere oba weeri ng'onaagirya ng'ogirya asigale kaka nti mbadde mmanya nzise bana eddiini nga nnungi omulalu wange taba kuba munaddiini singa nafa dda. Naye wallahi amakama n'omusajja wali bino tebyogereka naye mugume tubyogere yali awo mu woteeri awo jasijja kwogera mannya yali kyengulungulu awo sejja boda we yali edda odegayaza road ekyengulu awo atudde alya kyamisana yali alya oba yali nkoko na biki kati omukyala n'ayingirawo nabuga gwe ssebo otudde olya watulekedde mukeno yakoko namujaka sowaani n'atula saidi ze n'emeeza n'agikuba mani Allah atasa abakyala we batyo musomenga ku dduwezo bannaye oluusi tulya mu woteeri si lwa bugagga direkita akufunziza seekubadde oddawa nzira wakane jangu tutuula wali seeka bakuwe wallahi mwogere amazima abakyala mmwe kituufu tubaliisa mukene oluusi n'ebinyeebwa akasene akaganye naye singa gwe mukwalo gwe gumasomanga naye akuyita nti sooka ojjaja tyolagawa nzibadde nzira waka nva kima mwana sooka ojje naawe nga sowaani mpa ku mugenye emmere ne bakujulira ekyennyanja tokirya nalya nti ekyennyanja ngaomusajja wakana mufumbidde ebinyeebwa sijja ate titompa wallahi mulimba mubirya era singa bakuyita ku mulirwano nga bafumbye enkoko ng'ewaka olinayo ekinyeebwa ekyamazima enkoko eno ogirya nga weewuunya Allah enteekateeka gy'alina neefumba mukene ng'ate ngenda kulya kyennyanja alhamdulillah ekyo n'okirya wallahi obirya kaakati oyinza osaba omusajja nga atudde mu woteeri alya enkoko nga si yagiguze akhi mukama wa musanze nti jangu jjuma bakuwe oyagala ki naalya nga si yagiguze. So baganda bange basiraamu amaka gonna agalimu omwami ng'oli nga you are not a man enough oliko hadith enzibuzibu Nabi salama yagamba tagenda kuyingira jana sekibotte. Abakyala abavaayo okwogera ku zi media ne batuuza n'enkuŋŋaana z'abakyala bannaabwe okuvumaganya amateeka g'obusiraamu oluusi weesanga abasajja baabwe bali inequality quality zaabwe tezituukiridde kuba na mukyala waka otherwise singa babadde balinako obusobozi tebandize mu public ate kono image ya busiraamu. Nva ku muzinalo nga mbategeeza tewali Allah kye yayogera mu ddiini nga si kya nsonga wabula oluvannyuma lw'ebiseera omala n'omanya omugaso gw'ekintu ekyo. Kambowe yakafaananyi katini nze nina abaana basuhaira, that is a different group, basalumani another group. Era ne mu family yaffe mulimu abaana bwe bato sijja kwogera ko wali batata bange na basenga naye wenstadinga family yaffe mu baana ba jjajja mulimu layini eyasituka n'ekima abaana ba jjajja aba family endala ne bagisitula nabali ne basitula bannaabwe bwe babeera n'ensonga basituka omulundi ogwo era wallahi tebalina nsonga eb'eŋŋanga ne bagiremwa naye nga bano abaana ba gurupu ndala eno gurupu eyasituka yayitira ku bukojja. Obukojja balina abangi mangi ne bagadde abanaffe bajje tubatwale wallahi bano ebatuuka baali basiraamu ne bagaa nti bali baganda baffe ne basika layini endala ne bagireeta layini eri yalandira mu bukojja obulala ng'eyisiza ku taata. Billahi alaikum oyinza obba kyolwanagana nakyo bano abaana bobibyita abaana bange mugende ku ssomero baana bange yamanyi n'ebyana bye bambitanga yali umwani yali mukyala sahabiya yali n'omubaka nabi Muhammad Aimani oba eyagamba omubaka nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya Rasulullah nina omwami wange alina abaana bali wamu n'abaana bange bwe mba ngenda ku dduuka ebiseera bisinga okugula ebintu mutima muli mpuliramu akazito kati bano mbagulire nabengatto ngulako zaabange kati ya Rasulullah ensonga endese wooli bwe mbagulire engatto bano abaana abalala nfuna empeera. Namugaa nti naam kyonna kyotadde mu kamwa kaabwe
kulwa Allah akusasula. Omukyala n'agamba nti okuva olwo bwe nagenda ku shopping nalabanga myaka enena mpe empale 3 emyaka 6 mpe engatto pe ya 2 nga takyabala baana babba yagulira baana bali waka. Wallahi finally ng'ogyeko kya Allah okuwa empeera singa Allah akusaasira abaana bano ne basituka ababo ne balemererwa bano abamujjawo ne basituka nga wabayisanga bulungi Allah asobola okubajjukiza oluusi nga wafanadda bali abatuse mu airport bano bandi Dubai naga nti nzizeeyo kangene Uganda for one time mpikinge baganda bange Uganda nze njitadde. Wallahi ne basituka nga Allah asaasiridde kuwayisanga abaana abo kulwa Allah subhanahu wa ta'ala. Kyotayagala ng'omuntu nga Allah ye yakyagala kibeerewo kyagale kulwa Allah agenda kusasula netolwanagananga ne Allah in kuntum mu'minin bembaga muli bakkiriza. Nze nagamba abakyala bange nkiddiŋŋana obanga aye yekukubye funa engeri gye weerizoluvingamu nga ggwe Allah akutaasa obulumi naye toyanukula Allah. Maliriza nkubiriza abasajja mmwe abawasa abakazi 2 mwe mutudde n'obuzibu muwasa abakazi 2 bakazi 3 nga tokola kimala obwongo tebukola. Kasito wasa abakazi 2 okwebaka kendeeza genda okole obalabirire bw'oba obalabirira beera mwenkanya ono wamala okumuzimbira ono ogenda omugulire ogenda omuzimbira omaze okumuzimbira abaana bateeke amasomero agafaanagana kasita munabalasi nga wakati waabwe ajja akanya kuyomba nga bwagamba naye wange atuyisa kyenkanyi naye obuzibu n'obulala we buli mubawasa eno gy'osula eno obeerayo misana ku makya ssaawa 2 tosulanga nayo mbuno omukyala ali waka mukambwe okusinga Allah. Bambi mbasaba abakyala abo abalemeseza Allah mubaleke. Allah agamba Nabi Muhammad sallama ti abakyala bano abakulaze ebbuba eringi abakulese n'okunjeemera nze kyekugamba Muhammad bate bagende ngenda kuwa abakyala ba qualities 4. Allah yali mukambwe nnyo ku nsonga eyo. Yamugamba Aisha radiyallahu anha ne Hafsa radiyallahu anha. Aisha ali muwala wa Abubakar Siddiq nga Hafsa muwala wa Umar ibn al-Khattab radiyallahu anhum. Yamugamba bate bagende bona abatane bagenda Allah agenda kukyusiza mu bakyala abo akuwema abakyala mu bitendo bino wammanga kambiyite ku ngulu ya Allah nga nyambi nenjukira aya eno mbakugireka nandibadde omusomo sigufundikidde nno bulungi. Allah agamba bwati nti wona ate abakyala abo ne bagenda ng'obatadde ku lwange kubanga bali bamazeeko emirembe ekyamazima. Omubaka alayhi salatu wasalaamu Sura Tahrim Allah yagamba asa oba oliawo rabbuhu in talaqakun singa onaaba obatadde Katonda wogwe Muhammad sallallahu alayhi wasallam n'omukyala ewaka aganye okuwasa ate olina obwetaavu afuuse ekirala agenze mu mateeka azze ku muzikiti olw'omusajja gwe mmanyi gwe tewamulabako naye twakitegeera yapangisiza n'omukyala ennyumba wagenda omumuteeka puroguramu nali nzimanyi zonna n'ennyumba we yali nmanyiwo singa mwogerera njogera yali apangisizaawo awo omukyala weeka akimanya yayita nze n'oyo seka n'ekibuuzo konze buuza naye we mba kubuuza sekabeera n'amazima njagala seka oziremu ng'olina obwenkanya wallahi abasajja bajoga owasoose omukyala nga nange bagamba ne mugamba oŋŋambye ogenda kumbuuza njagala kubuuza naye ng'onziramu seka ng'olina obwenkanya n'atulika n'akaaba twalina oyo kati netwebuuza kakati tugenda muddamu tutya nga tandise n'okukaaba. Omukyala yagamba ng'amaliriza emboozi y'embufunze wallahi weka mutanda n'amuwasa kyengenda omukola twagenda okuwulira wiiki yaddirira nti omusajja omukolo yaguyimirizza ne ruumu gyali asasuddeko emyezi oba gyali 3 ruumu n'agita omuwala yafumbirwa alina amaka kati gyali namulaba nagenda kwezo naye nga ono ekyamuteesa omukyala eka yakuma akaliro ng'omukyala kyalina okukola wabanga atatagumye alina okukumawo akaliro naye ate ng'omusajja si kyolina okukola ate okulekerera omwana wa banno
olwoko bakumidde akaki bakumidde akaliro. Omukyala ono oba omuyine waka naye ng'akulemesa okukola eddiini nga eddiini agitawaanya kituufu alina obujja naye ng'asusse ekikomo buli wodde awaka naye bakakuba akusibira ebweru osula ku lubalaza. Allah yagamba bw'ati bw'onaaba omutadde n'agenda yali agamba Nabi Muhammad sallama naye nga kino naffe kitukwataho kuba tuli bakkiriza ayubedilahu Allah ajja kukyusizaamu azwaja abakyala khayran minkun abalungi osinga mu bakyala abo badde olina bagenda babafaanagana batya musilimatin nga bakyala basiraamu. Omuntu yenna nga yawasa omukyala nga musiraamu bino byenna akwogerako mu musomo gye gwatandikidde newe tuli tatera kubisanga. Nze abakyala abange tebasibiranga wabweru munawasizza ate batera okuŋŋamba nga bangumyagumya mbu newonawasa sifaayo naye ekyo nkyekengera naye bamanya okuŋŋamba sifaayo naye bayinza okufiirayo awo ssebo kati olina okuba nga olina amagezi. Kati Allah kati musilimatin nga basiraamu. Ekyokubiri mu'minatin nga bakkiriza bw'omugamba nti Allah yagamba nga omuliro gwonna gwabadde akumye ng'agussa wansi obanga Allah yagambye falhamdulillah genda mu maaso. Nagamba qanitatin aba ategeeza ki wano? Qanitatin aba agamba ki? Nga batya nga bakola batya gwenne ebyogera gwe si gwoli ku muzindaalo wano. Qanitatin abakyala batya Allah ne mu grade ate nneneko nga begendereza nnyo ku mateeka gani ga Allah subhanahu wa ta'ala bagonvu taibatin nga bakola ensobi beenenya. Allah taasa abakyala batakola ki abateenenya n'abakyala bataasa abasajja abateenenya ng'akoze ensobi. Abidatin nga basinza Allah. Saihatin bebaliwa sekashira farazewa Allah lusasiri wana wasembayo kino nja kinonya nkyerabira wasembayo Allah yagamba wa abekara thayibatin ye mukyala nga yafumbirwako ate wa abekara ye mukyala nga tafumbirwangako. Kati Allah agamba mubaka ntoweraliikirira kubanga abakyala be baali ba types bbiri. Waliwo Thayyib yali hafuswa yali afumbirwako before ew'omubaka. Waliwo ono Bikra yali Aisha radhiyallahu anha nga ye yamuwasa kawala kato tekafumbirwanko. Allah yamugamba tofaayo nja bakuwa bombi types bbiri nja kuwe yafumbirwako nga tamanyi hafuswa nkuwe emmere tamanyi Aisha waba bakutigomyako Allah baleke funa omukyala nakutemenkeza ne Allah. Abasajja abasiraamu mbaka yatugamba alayhi salatu wassalamu bw'obanga wasa omukyala ufa ku mukyalo ow'eddiini omukyalo omunaddiini tarubati yadaaka ajja kutebenkeza ekifuba kyo ajja kukakkanya omutima. Buli yenna omusajja eyawasa omukyala nga si munaddiini buli lweyagala okukola eddiini atabuka ate bw'atabuka obulamu bwe butabanguka. Nsaba Allah atugondeze bakyala baffe era abagonnomoleko obugumiikiriza ku kigezo kye yabagerera ekyokubawasizaako abakyala abalala kubanga wallahi kikaluba naye ate eri abakkiriza Allah akibagondeza. Rabbul alamin rabbana takabbalu minna innaka anta samiul alim wa tub alayna innaka anta tawwabur rahim. rabbana atina fid dunya hasana wa fil akhirati hasana wa qina adhaban nar. ربنا زدنا علما وارزقنا فهما وصلى اللهم على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.